Gabo muwulidde nti tulina sites bbiri eri n'eno gano gatandika maka ga mwami na mukyala n'abaana baffe. It is Kabito family. Naye ate it turned into an institution. Ku ssaawa eno tugenda kuyita wano mpola mpola. Awo abo abakulu be mulengera awo, ebyo bye bimuli byaffe, eryo lyezzadde lyaffe. Saakeera nkya nti nkole omulimu guno ogw'okulabirira abaana abaliko obulemu. Nali ordinary teacher, naye oluvannyuma lw'okuzaala abaana abo bana mu baana 7 obulamu bwazitowa, neebuuza ki kyemba nkola okubeerawo n'abaana bano. Yenze Kabito waabwe afuna 10 omwezi oba ensi enkuba bweti, ate Mia housewife ali eri ensi gy'ekoma, obulamu abusanga atya? Mukama nkole ki? Mukama nkole ki? Ekyajja mu bwongo bwange kyakusoma bya special needs education, nyamba abaana bange n'abo abannange. Olugendo lwatandika lutyo. Abaana abo baali bana abafaananira ddala abo, naye ababiri Mukama n'abatwala. Omulenzi omukulu yafiira ku myaka 35 mu 20. Last born yafiira ku myaka 22 mu 2018. Kakati abo betutembeeta emabega eri mugenda kusangayo omumbejja oyo muyizi. Eno wasulayo oba tubeera n'abalina severe conditions abatasobola ku interactinga na bali normally. Tusooka ntubakolamu rehabilitation, then bwe basuumuka nga basaanidde okubeera mu bannaabwe nga tewali kwesikasika ne bambuka. Tusaba Mukama Katonda okusanyuka kwaffe kuno akwongeremu emikisa, tusanyukire ddala, tusanyukire ddala. Omuvubuka ono bw'omulaba omuyita bibi, naye ekyamazima muvubuka. Ye Michael Kintu, ffe twamukazaako lya Baby Michael kubanga twamufunanga muto ddala. Yali myaka nga 6, naye twamufunira yali ngumba kubanga abazadde baali tebamutegeera. Mukyala yasooka n'anoba n'amulekera omwami. Omwami naye bwe kyamuzitoowako n'amusitula n'amutwala mu ddwaliro Villa Maria ng'alinga agenza okufuna obujjanjabi. Bw'atuukayo dokita yamwewuunya nnyo. Ng'oli mwami mwawufu mu basajja abasinga obungi, abasajja nga tebafa ku baana bano. Omwami omuzadde nga annyonnyola dokita bwe byali. Kamugamba naye omwana ono tetulina bujjanjabi bwe. Mutwale either Masaka Regional Referral Hospital oba Kitovu bamuteekeko omusaayi. Musajja ng'akwata mwana we na referral form ng'agenda alaba muti nga wali ng'amuwummuzaawo tututututu ng'adduka. Michael ng'atandika kaaba. Kati Baby Michael ono tubadde naye has been so lovely, naye okuva omwaka oguwedde embeera yatabuka. Tunoonyeza ba maid babuze, basimbukira 20, 30, ffe tukoma ku 10. Kati nemba nga nze muntu omu waliwo n'omuvubuka wange omulala, abantu 2 ffe tutegeera Baby Michael. Baby Michael bamuwa emmere essaawa 7 n'otuuka ssaawa 11 ng'essowaani ekyaliwo yenna yeevuluze. Baby Michael yeetaaga kukyusa buli ssaawa n'omukyusa n'omuzeeno n'omuzeeri. Naye kati omusajja ono yebakira oludda lumu kubanga luno lwafuna SOAS. Tubanga abakijjanja bakibenga ekiwona ate amukyusa tomanyanga ataawo kiddamu. Kaakati bantu bange banna Kalasa, abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna abandaba, bw'oba olina engeri gy'onsobola okunsapootinga nze okubeera ne Baby Michael ssanyu lyange. We tuli Masaka bagiyita Kakunyu Inclusive Children Center. Essomero lino liyambako abaana abazaalibwa nga balina obulemu oba n'abo ababufunye nga bamaze okuzaalibwa. We tutuuse we basula nga bw'otunulira obusobozi bw'abatandikawo essomero lino, obusobozi bw'emifaliso wano we basobozesezza bali bulungi bw'ogeraageranya n'ebitundu ebirala gye tuyitira, naye ate bakyetaaga. Waba otunulira ebitanda ebimu tebirina mifaliso egimu embeera gyateekamu ddala resignation letter gyetaaga kuwummula. So y'embeera gye tubasanzeemu wano e Masaka.
Kakunyu. So embeera yonna buli omu nga Katonda waba akusobozesezza kuba kati wano beetaaga mifaliso bulangiti masuuka nakakasa nti basula bulungi y'embeera gye tubasanze wano ezimu ku dormitories mwe basula. Tusiimidde ddala abaami n'abakyala omukulu obukuumi eri abaana bano mu kifo kino bubulamu olw'obutabaana security kamera ate nga n'olukomera lwaffe terwagguka. Bannakakunyu tukube engalo olukomera luuluno. Bakadde baffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Tunatandikira awo. Abakozi baffe tebalina bukugu bumala ku nsonga ey'okusomesa, okulabirira n'okubudaabuda abaana baffe abaliko obulemu n'abalina okusoomoozebwa okutali kwa ngeri zimu nga bwe mbagambye nti omwana asigala mwana. Bafuna ebisoomoozo bingi naye mani power eri wansi ate ne skills nga nazo tezikola ki. Tusaba mutuusize okusiima kwaffe eri Ssaabasajja Kabaka, Katikkiro ne Kabineti awamu ne CBS olw'okutuwa omukisa guno nga tuyita ku mayengo okumala kumpi mwezi mulamba ate n'enkulaakulana ez'omuggundu ezituusiddwa ku bannansi. Wangaala ayi Ssaabasajja Kabaka, Magulu Nnyondo Nantalinnya mu Kateebe, Mukama abawe nnyo omukisa. obugalo abazadde Kawala Namirembe Mama Sharo Kawala Namirembe Kawala Namirembe Ona Namutawa okola kyekyo simanyi abagoma